Olivia Lutaya, Basanya, abaana bonna bali mu General Court Martial. Kano kankakubuze Waiswa. Chechibe mabega okutwala ba civilian mu koti y'amajje. Kubanga bayagala nnyo nakyemalira oba nakyemalira kye businga okukola kwe kutiisatiisa. Kwe kutulugunya. Ekyokubiri buletekawo area of negotiation mu okukakana n'okuva ku nsonga. Kuba bw'olaba abantu be bagenda bakwata ate ebeera ne methodology okuba nti abantu boogeraganya nabo mu point ku nsonga za General Museveni okuwambanga bannayuganda n'abawolezesezanga mu kooti Martial abatalina misango n'abeera nti abamu abaabuzibwawo ne gye buli eno tebalabwangawo. Waiswa Mufumbiro agamba nti ensonga eno agikola okutiisatiisa bannayuganda, agikola okulaga nti ye w'obuyinza mu ggwanga Uganda, ateekewo ab'ebibiina ebivuganya gavumenti okusobola okusisinkana Mwami Museveni bateese naye ku nsonga ezimu eziba zigenda mu maaso omuli okuyimbula bannayuganda abawoleza mu kkooti z'amagye. Agamba nti ensonga eno ekutte wansi ne waggulu. Olunaku olwaleero gavumenti lwe yagambye okuwaayo alipoota entongole ku nsonga ya bannayuganda abo abaabuzibwawo awamu n'abo abakyali mu makomera nga ne gye buli eno tebannaba kuyimbulwa. Waiswa Mufumbiro agamba nti ebyo byonna wadde bikolebwa naye bo tebagenda kuva ku mulamwa, tebagenda kutiisibwatiisibwa era tebagenda kukkiriza kuteesa na General Kaguta Museveni ku bulamu bwa bannayuganda abaabuzibwawo nga tewali musango. Ate ebeera ne methodology okuba nti abantu boogeraganya nabo mu point of duress subjugation nti bakukakkanya ne bagala bateese nawe nti olabye era babe bagambanga nti olabye mu muli eno bawaiswa bali eri wabweru buli mukomera webase. Okitegedde akunafuya obuki obwongo ate baba very calculative era bayo ne batakwata ngaga nti oyo atayinza okwonoona abali eri. Banoonya abantu abayinza okunafuwa nga banafuira mu mbeera y'obusibe era bakozesa obusibe okunafuya omuntu okuva ku mulamwa okubuzaabuzibwa nti ensonga eno eyinza okuba balwanirira muntu so si nsonga. Nakyemalira atemula, asiba, awaayiriza, asiga enziro, agulirira, akola buli kintu kyonna kubanga abikola ku expense y'obuvunaanyizibwa bw'okukulaakulanya eggwanga. Mashinale eyo yonna abagiteekawo ku kunafuya institution z'okutambuza eggwanga. Tetulina nguudo lwa nsonga nti amaanyi gonna kati gateekebwa ku Bamufumbiro, gateekebwa ku His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kifo ky'okugateeka mukola enguudo, kifo ky'okugateeka mu kulowooza ku malwaliro, mu kifo ky'okugateeka mu kulaakulanya embeera y'abantu. Ninako enjagalo nzigireyo Waiswa nga tuzeeyo waali munda mu lukiiko olukulu lw'eggwanga. Gundi Yusufu Nsibambi. Yusufu? N'aba FDC. Bonti bo basazeewo baddeyo boti bali ku bya boycott. Toyinza kubanenya. Opposition. Eri abantu abatakyali ba opposition naye toyinza kubanenya. Munange kati nze konstituensi ya Yusufu Nsibambi bwe nzijukira obulungi bajjayo kibooko ne bakuba abantu era naye mulimu abaafa. Yes, sikitegedde kyogamba mu konstituensi y'e Mawokota mulimu abaafa. Nga bafiira ki? Nga batiddwa. Mu Mawokota mulimu abaawuzibwawo mu Mawokota awo wakiikirira. Ate bo tebabakuba lwa Kyagulanyi yekka naye bamukubira n'omukubira ng'abayina. Ensonga zino tetwagala nnyo ffe kuzikaka bantu kuba ffe twewaayo okulwanirira ensonga. Bali abantu betwogerako baali bannaffe ate ffe twabalabako nga bantu si bisolo kubanga abamu bayinza okuteebereza nti bwali buveera bwe tubatuuma amannya, abalala bayinza okulowooza nti mbwa ze twatuuma amannya. Naye ffe kitukakatako kayongo kubanga abantu twawangalanga nabo, tulabe bakyala baabwe,
tulabye abaana baabwe ne twefumiitiriza nti singa ffe Kayongo ensonga lwaki eno ensonga tugyogerezaako bumalirivu omukono gwa nakyemalira tomanya gutya bwe gwetawuluza kutuukako tubyogeranga ebyokusaaga kyova olaba nti ffe eddoboozi tuliwaayo kubanga naffe tetumanyi enkya ani alibawaayo eddoboozi lye ku lwaffe kubanga tumanyi where it is bwe twali tubyogerako nga bitandika balowooza nti twali tusaaga olwaliro we tutuuse nga n'akakiiko ka Human Rights Commission nako kakkiriza kuba teriyo mu nsi muntu mwabula teriyo mu nsi mulambo mwe gubula nga nsi ng'erina abakulembeze nga bagamba nti balondebwa nti bafuga era eggwanga lino bali professionalizinga n'ebyamateeka nga baguza bannayuganda kamera za biliyoni 5 ne mukeera ku makya ne mugamba nti bataata b'abantu baabula bamama b'abantu baabula ti abantu bagiddwamu enjala mu mulembe gw'ekyasa kya 21 era tusirike ffe bamufumbiro mpiriita era njagala kwebaza ababaka ba paalamenti abakyatambulidde ku nsonga ffe tetugenda kwewuunya nze munange naliko eno pulogulaamu ne nkugamba nti era newenzize leero okugamba nti tuli restrained amaanyi g'omuzindaalo guno obutagwa abusing kuba eri ate ebitutuuka ne bituluma nnyo naye ne tutunuulira ekinene ekinene ate ne background yaffe gye tuvuddemu abamu bayinza okuba nga tebagimanyi because abamu bwe batulabye mu bukulu ne batwataakingako n'obunyoomi okitegedde kubanga osanga kasajjasajja nga kasajja nekakwekiikamu neno gakati gwe kiki wasoma consecutively wazaalibwa olya bulubandi gwe huwayu biki byonyonyola kuba bino si bya mmere si bitole si bya nyama si bya piraawo bino by'abantu these are issues concerning humanity zituconcerningako to the core ekyokubiri ffe bakulembeze b'olutabaalo betwogerako bantu bannaffe ffe bakkiriza tubakulembere okubagusa mu Uganda empya buli muntu yetaaga Uganda ensya teri atagyagala teri atamanyi nti tetulina ddagala malwaliro teri atamanyi bugubuze teri atamanyi byanguudo mu lutalo lw'okutwala bannayuganda mu Uganda empya bwe tufunamu ba casualties bwe tufunamu abantu nakyemalira baatulugunyiza natusako obulabe era buvunaanyizibwa baffe okuvayo okubalwanirira okuteebwa okuvayo okubalwanirira okuleetebwa okuvayo okubalwanirira n'emirambo gyabwe okugibawa kubanga teriyo muntu mu nsi atayagala closure batubulire nti bakola nga America bwekola Osama bin Laden nti abo tebalyagala tewali muntu yenna aliddamu kwogera ku muntu kibalama naye nakyo tekikyasoboka because he was not a terrorist. Damulia was not a terrorist. Nina kinjagala kubuuza. Kukana akaguwa ketulaba akongedde okugenda maaso n'okuba nti kamyumyulwa. Tewaliwoko option eya mpuuga okutuula munaani tebalabe ki ekiyinza okukolebwa. Ensonga si ya mpuuga era we bakigetinga wrong. Ensonga si ya Anita yeteekamu neeteeke. Eno ensonga y'abantu, the people. Government of the people, by the people, for the people. Eno ensonga ya ubuntu. Eno ensonga kale bw'oba toyagala bawaiswa yagala abaana ba Kibalama kuba naawe oli muzadde. Ebisa bikuluma nga bwe byaluma abaana mukyala Kibalama ng'azaala abaana abo. Obanga bwe byaluma mama wa Kibalama kale oyo yafa pressure kubanga omwana we mwamukwata yali amulabirira n'afa olw'ebizibu ebyo. Mutemudde ne bamama b'abantu abandi badde abalamu. Oli eri mu parliament oyambadde wiigi olowooza nti kakati ffe tugenda kuva kweza ensonga. Ebintu ababaka ba parliament bye bakola ffe ekikulu kya byonna omusoga akoba nti akange kakiraka ife something like that. Ako ke kaffe ababaka baffe banywerere ku nsonga ez'abatumwa abantu. Sabiti eri ab'NRM babayo ne bakola statement ne bagamba ne bwe mutadda. Abo bwe balina okwogera ate bo bawamba buwambi. Abamu bolaba mu paalamenti
constituency zaabwe bazibasaliramu nga baana ba jjajja kakati abalwa kitakigamba ne exposure yo yabayogedde gwe gitunulire bakuki ku level kye y'okumanya ebyensobe by'abantu kati kino ekyagundi ekiwandiiko gundi kyafulumiza kiggwerawo Lord Mayor anti kyenkugambye nti oli yeteebye iwe weteeba kwegolo Ebungereza eyayogedde ku Magwaya yeetonze naye omusambi nga yeekubajje buli ddakiika taba mulungi kubanga ensonga eri zibadde zitambula yeeteebye nga zaake bamunyiga naga nti ne mu komiti sibaagalayo